mu time eri in that time lwaki nkiteeka nnyo si buli kimu like kyosomye nti kiri applicable mu time yo okitegeera like tekiri applicable let's say ebintu byakyuka edda abantu bakosanga nnyo obusaale bantu bameka bomanyi abakuuma enju zaabwe n'abantu b'obusaale let's be serious osobola obeera nako nange nkayina but nze nkayina for the fun of it because it looks like it's like art but the truth is that things change tosobola kubeera awo ng'oyagala okozesa method y'emu mu time ekyuse oba okitegeera eddes enviri mwali muzikola zino zaaliyo probably not probably it was a little different maybe omusajja kati ngaffe okubeera nga tulina dread maybe wezi tebabe batulaba mulala oba okitegeera right now people can still respect you ng'oyambadde a certain way because things change so I feel like we have to change with the times but at the same time you have to know what you want taking you back ku kyobadde ogamba nze omukazi ayinza okwagala okuorganizinga ebintu byange but ekizibu ekiriwo I'm already organized so there is nothing to organize and that's the point kyekiri kyebadde ekyamukwano gwange yes because nina engeri gyenjagala ebintu bibeere oba okitegeera nina engeri gyenjagala ebintu bibeere n'ekitanda sobola kiwadde oliwa missionary n'ekitereeza nekyusa nekitunula eno nekyusa ekyo kyekisoboka ekyo kisobola kyusa kitanda n'okitunuza gyoyagala wemba nakitiraddewo obabawo okyusa kyaki ate oyingira olabe nga it's a new feel omukazi aba anoonya mgogo yes because tunulamu nze nina ekintu kyenjagala there is a way I want not too much I actually hate perfection because there is no perfection if you think of perfection ojja kugwa eddalu if you typically go you can be organized nene tulina osiddi waliwo abantu bakiyisawo nga it's now a disease nega akakantu akakyusa kiri nokireeka wanagamba no this kyakubeera bweki kana kati kalina beera bwe kati okitegera kino kinagenda like try to sasula nga alina okuyimba ku mbaga ya muganda wange mama nagenda nenaaba mu ngalo mayiro ebanaaba mu ngalo epasalesa musiti nonaaba mu ngalo enavaayo nerabira nti basiimula ne okusiimula sink n'akagoye taba osiddi abeera clean nga yagala buli kimu kibeera organize naye nali manyika okusiimula mu ngalo buli kimu ayagala nekiddawo nga bwe kibadde buli time though omuntu litsi ne kabenzi manjagala ebintu bibeeresa in a certain place naye tekintuuka ku mutwe nembeerawo nga ndi uneasy okitegeera kati abantu balina osidi bayiri uneasy ng'ekintu kikyuseemu it's like a disease so if I want to make any changes in your house it's something we talk about changing the curtains or maybe the cushion covers I need to first talk to you. We need to talk together because there is agree. Yes, we can agree and we can disagree because point anyway tosobola mama nyogena kuwininga anyway another because osobola okuleeta idea nenjikiriza I'll give you an example those curtains were actually my sister decided according to how she felt because she's an interior designer so we know like okay that works then for me I wanted black in the whole room so I made it black because I knew with black I can tweak things. I can have art pieces. You can't draw on a white background. No, you can't. Becomes a little difficult. But when it's black already, now you can make things. So we'll take a more colors. So for me, I felt like that was the thing. And yes, I need to be organizing once and with time over you can always do it or even declutter no jaweli to know okay there's a like simplicity sagala nyokubera na bintu bingi I'd rather with simple things than ochisusa. So basically even though it's a couple partners before you make any changes right to talk because ajja kujjawo ekintu kya muntu nga bambi bwakyagala bamanyi surprises sometimes so it's good to surprise your partner bamanyi nkoyedeka surprise kama wow chala ongena ayiya this looks different but I understand though we're different I think we're talking about my partner yes so let me ask why do people think
me and you can be friends. I'm giving a scenario. Like a girl and a boy or a male, they can never be friends, just friends. What is so... They can be friends and for us they can be... What do you think for us, we can't be friends to male people, yet for them, they think they can be friends to females. I think it depends. That actually. I think it depends. I'll tell you why. Let me answer you. Because we can be friends and there's nothing going on. Yes, but there may be feelings on one side. And that's the problem. Omuntu asolomera ne mukwano gwe. Nga mukwano gwe just. Yes. Abamu. Yes. For example, me, I have friends of mine, been money for the longest time. And I have never been attracted to them sexually. Never. Not one single time. Okay. Not really that they are not my type, but they are my friends that I am not in that kind of line with them. I never want to be in that line. They are friends of mine that I really, really want to be in Yes. Okitegeera omuntu akusabbaza buli time okitegeera nate waliwo mukwano gwo nga okimanyi ajja kubeera mukwano gwo ng'omanyi nti oyo sister kati for example kiringa nze buli mwana gwe nakula naye ku kyalo ne bwalungiwaddamu atya aba sister wange ne bwe mbanga nkwagadde nga mpulira kiri kinnuma nga kinnumaliza ne bwe kikuluma wajja kunsonyiwa naye ng'oli sister wange. Why is because nze energy yange naawe it is totally a sister nkulabye ng'okula tuzanye ffenna nga tuli bato and I prefer us to keep it like that neme kiwanvuya nnyo. I would rather nengenda mu waters ziri eziri enchanted. Oba kitegeera saagala otandike kumbuulira bintu byedda okimanyi tanzania oli ne weefukira mu mbala ojjukira ojjukira luli mama mwevuma otandika oli gwe nnina gwe mafunyo we abeera alina kyama alaba Mr. Lover bombastic agamba oh is semi fantastic but going back to what you're saying, like when it comes to friendships with ladies, me, I have so many female friends and I have so many male friends. Not all my female friends can be people that potential girlfriend, potential like vibe mate once in a while, you know, the enjoyment. Friends with benefits. Friends with benefits. Yes. The chihia wage to watch the game. Booty call even when she has no booty. Still she look pretty. So tuba tuyinza obutachituuse yo depending on the energy. And on top of that, we can genuinely be friends without going that side. But abantu abamu banyiiga ng'abadde akwagala muli naye nga gw'olaba friendship yeesaana. So yajja kubeera muli ayiga agambe gundi ono kitegeera. And that most of those friends relationships ezo zifiira ddala ng'oli yali mukwano gwe naye because yali alina kyayagala oli ng'alaga nti ye si byaliko nekimulumira ddala ne bafuuka. Friendships that we sing with guys, I sing like like that. Like I'm like, man, we are friends, we're just friends. Ngachira ka feelings in mwezidi. How can you be so relationship is off. No, some ways omuperereze nnyo kale n'amala gakkiriza but tekinyuma because you can read the energy. If someone is really into you, it is not very hard to see. It's evident. Olaba ng'omuntu alina vibe engeri gy'akuyisaamu engeri gye mukwataganamu n'omanya nti it's probably on that level. Ate waliwo omuntu akuyisa obulungi nga it will never be anything. You will never be anything. They are just nice, naturally. Akwagala nnyo ng'omuntu. Ojja making a move agambe no, Geoffrey, that's not how it is. We are friends.
luba musika area kumbe eba zagamande nze ndoba nagwenjagala gwe wemeleyo mugulira obusaati omuwe offers you can even come here and tidy up the house natayagala nga ye tayagala doina yagala bina okitegedde atamanyi sibyaliko atamanyi fumetsa fumba tetukyakweralikirira ajagula ku jumia tutumya ku jumia bagamba sola dating oyo omwana tamanyi kufumba musibwe kirina okubeera point eri bweti people can learn anything you have that you think you love nurture it obaseyo tosobola kuddawa no one is not teachable yakula atya okutuuka yasoma atya okutuuka yasoma omuntu asobola okwagala okusinziira ku bbanga lyamaze naawe ne energy gy'omulaga oba okitegeera tosobola kuŋŋamba kati for example nze abantu abamanyi abamu ku mikwano gyange they learned how to read because they read oba okitegeera yes exactly abantu omuntu asobola okwadjusting omuntu asobola okubeera ng'ekintu takibangako oba okitegeera then all of a sudden nakibeera ngenda ku example there's a friend of mine called Nunu so those days nali sisoma kasoma nnyo bitabo omanyi nga twasoma kusomera tukyagala no sense so when naddamu osoma nasoma akatabo bakayita jab right hook n'akatabo bakayita Purple Cow, myself Godin, Jab right hook, Kagari Vinichak. Jab right hook is about social media. How you use social media, how to post, how not to post, bichi. So for those who really think mwita work so much social media, find that book. Jab right hook. Jab right hook. Watch it again. Okay. Aristotle, Jebuli is probably mitwalo nga 10. The book is like 100,000. Neka kuyamba. 100,000 ezo tosobola zifiirwa oba okitegera byoba oyizeemu oba okitegera it's very important kakati kali Purple Cow kanjigiriza okubeera remarkable singa tutuula wano nze naawe ne tugamba atukoye munda ne tufuluma ebwe tutandika otambula ntulaba ente tuyinza okwewuunya tusobola kwewuunya tuozimanyi ani wano atamanyi nti kakati singa tugisanga nga ya papa bifaananyi biba bivuddeyo njeyo simu wolaga abantu banange mulabye ente ya papa banakojala bakute ya papa mama yoba otandise because it is remarkable nenjiga neŋŋamba okay nina okuba remarkable and remember I was always remarkable okuva nga nkyali muto I used to be funny, I used to be fun, I used to ask weird questions naye nali saakireeta mu industry we najja nali too serious era abantu bali bantya like buli omu akulaba oli serious abasinga banayogayo but people would never know because remember omuntu amanyi okuba music atiisa okitegeera cause dancehall wange yali very urban okitegeera tunulya music ali too urban abagamba oyo gakirabika yeefiiringa kirabika waka biki okitegeera fesi yange tebagimanyi okitegeera oldies omwana oyo kiraka ava Jamaica okiraka ava Germany ngari piki batugamba bobogenda mu hiringa okitegeera organized kino kirina kubeera bwekito okitegeera so people baba tebamanyi nti olina lighter side they think oli serious because of the image that has been presented to them and perception yaabwe okusinziira ku baba bakulabye n'okuba nga tebakulabye oluusi baba bagamba olukayi bamwogerako kintu kino nekino nekino oba okitegeera biremesa n'abantu abamu relationship ntwagamba munange oyo noomumanyi ali bwati naye nga takumanyi naawe wolowooza nti oli piki ayina just ngeri gyeyakulabamu n'insinuating nti oli piki naye nga takumanyi nnyo bwati so omuntu maybe abadde akwagala naggwamu amaanyi n'agamba sijja diringa naye ali piki sijja kukola ki sijja musobola but the beauty still mu kulaba okwange I think buli omu alina engeri gyeyepresentinga but the best thing you can ever do to yourself is to show people who you are. The side zange abantu bonna bazimanyi bamanyi ndi serious mba serious bamanyi ndi funny oba okitegeera which is that is me the badendo zangena kusanga wano nga netebeti bade sisubira sofa bade sisubira mukeka because they so funny owe guli boba atula ku mukeka